Dambi. My brother, if you give them time and do it. Okay. From here, yes. Okay. Kuba kamera yaga jinteke eno mayi. Ako kasikuje baleko. Anko wochi nzira kwa ni wa. Akugoba kushye kutta. Kale namwe mujebale. Kati chechi baddewo bambi. Obudde bwa kiro. Bamukwatiddewa. Bamuyise ku police Kabalagala. Bamuyise Kabalagala ne bamutegeeza nti bondi ye weddeko fayiro bagitwala mu kooti. Yes sebo. Ne bamutwala mu kooti. Omulamuzi tamukkiriza kweyimirirwa n'agamba akomewo ku Lwokuna. Era kati ali luzira getufunyeeko getwakafuna okuva eruzira nti enviiri zo tayina. Eruzira mwotuka basobola kusalako enviiri zonna. Zo enviiri zimuvuddeko. Wala yenna amutulukuka bagamba atuyana bwakala. Oyina gezi wali wawa. Ku police balina gendayo ku Monday oba Lwakubiri. Lwaki temwagendayo mu weekend wakati? Nakimugamba naye kati yali yalekayo essimu ye nga baagala ndowooza kulaba biri munda mu ssimu. Kati bamukubidde ne bamugamba nti bayisawa 7 bw'oba togikimye oba tojja gifuna. So n'adduka agenda agijjeyo we bamuweredde ebirala. So bamukwatidde ku ssimu. Yes, bamukwatidde ku ssimu. Naye ngera police tebagendayo Friday ne weekdays beziyingira 9:10 togenda ku police. Tuzaako kife nga abamawulire. Kati abamawulire bo tebalina nnyo buzibu kuba balina mwe bakolera. Abagenda osinga obbonawo nabe mwe ba bloggers abalowooza nti ogenda kwogera bwogezi kyoyagala. So mulina okubaako engeri nammwe gye mwefugamu. Sigezaako kugamba nti Ntambi oba alina omusango, but from what we are seeing kino kigguddewo oluggi nti kati abaagala okubajjira bagenda kubeera baki bangi. So kati naawe ng'omuntu olina otandika otuula wansi n'obalaabalamu. Kyetukugamba nti move slowly. Olabe ekikola ki? Ntambi tebamusibidde kugeya. Bogera nolaba emisango gye bamutaddeko hate speech ne ki ekirala kandabe wano. Hate speech ne malicious information. Yeah. Naye akosika badi kukuba kino kivulu. Okukikuba batya. Simanyi kuba kati omuntu tosobola kubuulira muntu ba handlinga nsonga ze oba bulumi bwe. Naye kati ekiriwo kiri nti kati tuli mugezaako kulaba ate Ntambi avaayo atya. Kati kyekisinga obukulu bino ebisigadde byonna ebirala kino kibaddewo oba bakola ki oba badde bakuba ki. Kati kyetuliko kyakulaba nti ekisooka Ntambi gyali ali safe ali bulungi. Ekyokulala kwe kulaba nti avaayo ate akomewo akakalabye emirimu gye. Timutufuniddeyo bufuli Ntambi baffe tokolera obwaffe. Musobola okukola obwammwe. Kati saawa eno ne boote yafuna Ntambi oba omuwadde support naye ku Lwokusatu akomawo. Ku Lwokuna. So bw'oba oyagala osobola okukola free Ntambi ne ffe tugenda mu kivulu kati be tunaakivaamu ayi tulabe ekiddako. Budde bwa beleya. Tugenda kunywamu tomanya. Babaganyo yingira abaki atenga ku press conference kubekide yino wano meza namba. So njabasabira omanyina mwe mulowooza nnyo nti